plus our security agencies, that how far have they gone in investigating the recent violence where a one Okero was killed in Iganga? And I also appeal to politicians to stop inciting their supporters to attend rallies. Wamita Ivan. Then on X, yeita Dennis Agambie, have you seen the unstoppable movement by VNRM? Have you seen the PLU processions across the country? Police should leave people to enjoy the campaign properly. NUP does not move with supporters from Kavule. They meet them on their way. Dennis Aliko X. Mpozi zikansimbyeyo no. Agambie, they thought members of the opposition. Okay, thank you, Alan Chitengeja. Nja kwongera okwetegereza message yo. Barugambi wano, I don't belong to the NUP, but the way they are being fought by other members of the opposition disappoints me. Lastly, General Museveni has always claimed to be Sabayekira, but I have never heard anyone condemning him. Bamita Alan Chitengeja. Charles. Kakati oliye commander. Ayina division commanders. Division commanders Sewungu. Areas e Masaka. Actually Sewungu yagambi nange nalese abamwerekedde Masaka. Ananga tewali kulanga kulala. Mugende mulwane kiyekera. Mkulenga abayekera. Sewungu oli muyekera nsobola okubeera obuyekera kitegeeza ki? You see, because amayite kitegeeza Sewungu tasobola kukibuukira. Nagamba kamanda yalangiridde nti tugende ng'abayekera, nze nasimbuliddewo gwewategedde ki? You as a division commander in charge of a sector, a order wategedde ki? Kakati kikyo implementing mu code eyo. Anyway, let me address the issue of police. Kakati bwe woba ovuga n'olaba mu mira siren ya police ekitaala nga kyaka, what do you do? Olemera mulugo vayo police nayitawo. Bwoba ina gapo ogiwa gapo nekola ki? Nayitawo. Neyitawo. Kati question would have been consequences kibwogana. Police egamba give way. And it's police ogiraba police. Kati Sewungu agamba nti police weteekako siren ega give way, ogibuuze kulwaki mukulu Museveni yaggalawo enguudo. Tola Museveni nga bwalemeremu naye kanemeremu. Police ekubiye ekitaala vaawo mpitewo n'abaNRM nga balemerako nange nemerako ekulinya. So I would urge that actually by the way oyagala kumanya police ki genda okubikyagula n'ekikondi. Kati wali gugenda mpola Sewungu omwemu oli oganze mbadde nsaaga walabe abasirikale ba police kyabagenda okukola. Abamukumba, you will know police is very bweti bweina okweza. Ekyala is the flags. You see, as a country, waliwo olutalo which we have lost. Probably aba Tanzania n'aba Sudan waliwo kye bataalaba. I'm talking about the Sudan ya Abraham. Ekisooka code protest vote. Nchwano nsobola okukyogera nga sirina mu kutya nti mu top meeting Sewungu teyalimu. Yavayo n'ekigambo ekyo. Ereeta code eyo. And it's a military code. Oligifuna bagikuvunuulire. You see, ate bino kye bannyonnyola. Kiriwa? It's because you put them on defense. Kanoonye, Kalonde, Kakume, Kabanje. There is nothing protest in it. Golaba bigatta. Ekigambo protest olaba nti bw'okivunula oddamu ebyo ekivaamu ebyo luyale. Oluganda lwomanyi. You know,
in the campaign messages. Orangaba protest vote kitegeeza kanonye kakuume kabale really bolaba nti oluzungu lutegeeza ekyo. Why do you want to think everybody is stupid? So you're saying it's a military code? It's a code. It's a code. It's a code. And you see, bijja kwanga bivayo bivunuka. Ojja kuba bivunula mpola mpola. You know, in intelligence, waliwo studying a trend. You get a signal, the signals nezivaamu trend. Oli agambye wena omusinkana abamawulire mu bakuba amasasi naye ngola ate babakuba. Kitegeeza ekyo. Now, eyokubiri is the flag. It's not innocent. Those flags are not innocent. Actually, if I was the president, I would be detailing, asking the Director General Internal Security Organization, okumpa webazukolera. Okay. Webazukubira, webazukolera, n'engeri gye bazidistributing and who specifically abaziyina. Mapping yazo, oba wabeera mu lwale, engeri gye bazigira. Then endala, so it's also a code. Kakati njagala otunulire mapping. Mbarara, Mbale, Jinja, Kampala and Arua. Olabe engeri kyabadde kitambula. Kyabayita egaali engeri gy'abantu batambula in those actually gye mbadde yalekera nnyo is Masaka and they also picked it. You see, nze bwe mmanga ncampaigninga nenfuna crowd 3,000, 4,000 in a military formation, uniformed behavior eryemu, season funding, how it withdraws, how it reorganizes, because like when they were entering waliwo nagoberera Pakwachi community nene nnyo eyamwaniriza from Pakwachi alieva Congo. Okay. Muhozi jakubagana nayo but ekyo kankirekerawo. Kakati otunulira ebintu bibiri. Otunulira abaana nga bava mu masomero. National platform. You are a member of parliament. Please. Can I be protected? No, Pakwachi bave Congo. Can I be protected? No. Sometimes your analysis goes flat. Yes, ngenda kuwa kadoya nukule Honorable Sewu. Honorable Sewu, please. I'm going to come back to you. It's him who is running insane. No, it's you. No, Charles. Kakati, the children, abana bava kusomero. Period gye tulimu. Abana bavaawa mu masomero. Ekyokubiri, abantu bagenda mu Christmas season. Now, these are two challenging seasons. Abana nga bava mu masomero ate nga abantu nga bagenda mu Christmas. Mukulu Abasi byakagaba ne team ye tebalina kwebaka. More especially ku mapping gye nkoze eki, ku mapping gye nkwadde. Naye bwe tugisukka eno, tuyina activities za weeks 2 mu January nga ziri too heavy. Because ono gwotomera ne border n'agwa, gwokwata ng'olaba takola ki? Okay. Ta withdrawing. Tafiirira nti Mukaku afuuke MP. Nti eri Mukaku bw'anaafuuka MP, the war is won. Thank you. Mwami Honorable Sewungu. Romushana ancestor. Jagolo yanukule? No mwanukula. Yes. Obola nti era abantu badwamu omulimu gwa intelligence tebayinza gumuwa. Because lwayogera atwagala atatomera. Akalulu akagwa ka 221 ketwalimu nange noono. Katwakalabanga kalubaka tuba. Abantu baddayo kunoonya akalwaga nti we are protesting for our victory. Nesomogerere omuntu anoonya akalulu yenna aina idea jani nti akalulu kange njakakola ki kakuma. Nze ngamba protestinga kufuna akalulu ngamba abantu bamuje mulonde tukole ki tuwangule. Secondly, national flag is a symbol of the country. Kati mubolowooza gyekulwana gyefuluma kati is it crime, is it criminal okwata national flag? Actually, naye abalala bavuganya bandizikutte. Naye ono akugamba yakugambye wano palaza abajasinga bakuba omusajja omu n'abagamba ma intelligence gye bafunye kimukwatako. Omanyi otya nti Pakwachi Kyagulanyi alina abavudde Congo bamu receiving nga tegoli mu insecurity notabakwata ngo balaba ate nga bannakenya ababiri abagenda mulale mu abasiba batamanya gye bakola ki
gye bali z'omushana ogenda n'olowooza nnyo n'osukka wookoma yoagontu ogenda kutomera n'obwongo bubuukemu nkubuulira because you reason beyond naye campaigns remain nakyo ekiri mu uganda kyenkunyonyola kiri kimu nti political space eweereddwa side emu opposition tewadde political space kutambula the moment you give the country that nogandi mugende mu campaigning that's what's happening in Kenya tuvandu balina politics waabwe naye ono azimba image eraga nti national unity platform is a military team abantu baze morale bana bambadde military fatigue where is the military fatigue waliwo kale egana okwambala overlay ya red is there a national kind that stops you from that naye gwe ozimba olaga ekintu omugabo ekinamu research ali deep flaga bazikolera ku nasa nyinza n'okuwayo 15 bw'ozaagala ozitwala egundi erukunjiri naawe ogabe kubanga bukulaga twagala kuzza gwanga ku koosi era n'ogenda okulonda tujazikwata because you can't stop me message etegere ebo najambala ku mutwe neziniwakiraba naye kyenjagala okulaga mwami w'omushana aleme kubanga azimba idea eraga state ekyakifunye there is this akati kubanga kodi namunagana akifunye honorable Sewungu gulina honorable Sewungu kakkana apuzeemu kakkana politically kasa meme kakati ffenna twagala akalulu ak'emirembe era ndowooza buli munnayuganda yenna yandibadde ayayanira okubeera n'akalulu ak'emirembe regardless political affiliations ze ekibuuzo kyenjagala okubuuza bwe naabali wano embeera gye tuyingiddemu sisuubira nti waliwo aginyumirwa kati bituli mu kulaba lindako abantu abatandise okufa tiyagas amasasi n'ebirala tusobola kukola tutya mu mwezi ogumu guno ogusigaddeyo n'ennaku nga ziizo okulaba nti ebikolwa bino tubyewala tusobole okuba n'akalulu ak'emirembe omwezi ogujja dakiika 2 ndooza ntandikira eno lwana nnyo mukulu kungu ekyennaku tulina innocent supporters tubaita dogmatic supporters kyomugambye kyakola ki kyakola statements ezo zolaba of course abamu tuzibakwataku mulimu gwabwe gwakuzifulumya naye natamanya nti waliwo abaana b'abantu bawaddeyo okugenda kusinkana byebikwerinda babangange njagala kwogera ate nga mpubwe ya mukulu wa gavumenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa nti kuva 2021 okutuusa 2026 May the state of Uganda will not collapse. So state bajiwa police ne bajiwa tear gas ne bajiwa batoon ne bajiwa bayonet akambe ne bajiwa empingu ne bajiwa mundu ne bajiwa nekomera state ne bajiwa omuwolereza wa government DPP state ne bajiweereza kooti state ne bajiweereza ekomera njagala kusaba abali mu byobufuzi mwenna gwe kiyinza kuba tikikwata naye kukwatibwa ekisa abaana b'abantu b'osindika mu ekyo ng'olushuwa the state of Uganda is firm standing ku lw'abannayuganda bonna kyenkanya. So ekigambo ky'okuzimba obwana lukalala mbawagizi bammwe muteekwa kukikomya. Akasembayo Chairman Electoral Commission ye referee mu kintu kino yavudde n'agamba
nti ba candidates abamu naye nanokolayo oriented platform nti ebiseera bingi bamubuuliridde ne ttiimu ye obutajemera mateeka ne balaba nti avudde mu biragiro bya referi kati gwe nga atera kulaba omupiira kangambe ntitugusamba bw'ojemera referi mu kisaawa kukola ki ng'amaze kukuwayo emirundi eki kufulumya so yasuubiza Uganda must have a peaceful election and security agencies must take their feet. Mwami Bijira, kibuuzo kyekimu tubadde tutya n'akalulu k'emirembe ne campaigns z'emirembe mu nnaku zino ezisigaddeyo. Kye ndowooza nti walina okubeerawo deep analysis ku statements ezikolebwa ez'enjawulo ne responses ezikolebwa. Camp ya leading opposition candidate weba ekoze provocative statement nga state bwegamba batekusooka ozikolako analysis kwanza ne balyoka batekinga action. nze nga Bigirwa Moses ku level yange nkimanyi bulungi nnyo nti Oweekitiibwa Kyagulanyi talina busobozi butandika buyeekera mu Uganda olwa lifestyle gyalimu. Tewaliwo omuntu atandika buyeekera ng'ali ku eyo level, obulamu obw'amaanyi ne crowd eyo tasobola. Kakati statement zaakola za bululu kufuna kalulu kuwa bali abali mu audience wali wansi nti omusajja waffe akiriko era katugume kubanga tulina public wano waliwo omusajja ampeereza message n'agamba nti public yaffe omuyimbi ajja najja n'agamba faademu neekuba enduulu naye bwebabuuza agambye eki nga tewali amanyi. Kakati public yaffe wano ekubira buli kintu enduulu n'ekireeta. Naye nze obudde bwe namala mu National Unity Platform nalabira ddala nga bw'oleetamu ebirungo ebirala bino ebigenda bikwasa abantu ng'olina kufuluma tebabikkiriza. Naye nze ojja kwongerako simanyi lwaki olimitinga nnyo submission. Negenda Bigirwa buli lwayogera abanga ye Jackie Chan buli firimu yavaamu nga mutuufu yabuukira mu bbanga abalala balekanga babi oba Jackie Chan obuyitiriza naye nze yes kubanga guli kimu gwe wali firimu star gwe basi firimu star nze kyendowooza mwami Adam Kungu sooka minisita wa Justice and Constitutional Affairs Mao yasooka okugamba nti tugenda kufuna the quietest what election n'agamba kano kagenda bakasirifu nnyo ate mu nnaku bbiri yakubye enduulu wamuwulidde ti endagaano gye nakola ne mwami Museveni yabutansimbako wa NRM kati bantaddeko omuntu nange ndaajana takyalina na budde buyingira ofiisi ye oba okitegeera ansi ennene eryemu. You have been in power for 40 years. Ofuze kisanja kya musanvu. Oba okitegeera era biggest time y'eggwanga lyaffe gw'ogibadde ogikulembera ozimba otya transition nawe nova erinyayo nerisigalawo tugenda kuba tukole kyokuba because tewali kirabo omwami Museveni kyayinza kuba Uganda kisinga kukola transition n'aleka free and fair election etambule. Oli musomesa Honorable Sewungu ekibuuzo kyabadde nti tubadde tutya n'ennaku zino ezisigaddeyo nga za mirembe. Saagala kulaba muntu mulala ngattibwa, twetaaga kulaba masasi nga ganyooka. Adam, uganya okukwata kyegga kuba poliisi yatugambye for example Kayonza that wabaddewo ne attempts ez'okuba rally beyond ssaawa 12 bino byebimu kubivaako tear gas n'amasasi okunyooka. So tubyewaze tutya mu nnaku ezisigaddeyo. Nze kyendowooza nkiddiŋŋanye nti gwe afuze emyaka 4 building bawe bongamba amaji katogazimbye okuva ku Masaka paka gye gakoma olina emmotoka esukka mu 8 ezitambuza omuntu ono zitali invited mulale gwe lika transition gireke abantu bakole campaign fairly
kyekigenda okutaasa kubanga tekiriwo amagye gakozesa maanyi. Thank you. Well, atulaba ku NBS TV barometer akasameme kyagenda maaso tugenze kati ku Afro Mobile. Tugenze ku Afro Mobile osobola okutwegattako nga oyiteeyo install it oba gitise mu simu tane wegatta ku nteekateeka ey'olunaku olwaleero. Njagala kudda mwami Bijira. Maybe nkuwaddeyo seconds 10. Okay, mu seconds 10. Kubanga waliwo abantu abatunulidde NBS ensi yonna actually eraba NBS. Bwe tuba nga tulina presidential candidate ayandalingiridde olutalo n'agamba abantu be nti kuva olwaleero ebitendo by'obuyekere mubitandike muzimbe egaali zammwe tuwakyaliwo okuduumira kulala. Gwandaba really sifaayo oba oli muwagizi wa Mwami Kyagulanyi naye wandyagadde eggwanga lifaanana litya era musuubira security ya Uganda egenda kuzinga emikono kubanga kyafulumye wangi oba omutegedde bubi obuyekero omanyi wa mirundi emeka omanyi ki olwayogera nti muli bayekera bagamba ekigambo kuzimba egaali mu kuziika kwa Mugenzi Ssegirinya tebagaana baana ba Mugenzi Ssegirinya obutaziika taata waabwe ekyo nekikipya jjukira ebyo byonna byogera naye nga Mwami Ssewungu amaze kuwa ebitongole ebikuumaddembe ssente babalondoole. So olwaleero saagala kulimba nti abantu 10 omubeera wateekwa kuba abantu 6 baweereza amawulire gavumenti because we cannot allow anarchy as a country. Ate jjukira gwe oli Muganda ndowooza Ssekawuka kaale kakulumye okalaba okadduka Uganda si kino sikyesoose. We have had other many problems. Entalo zituzibaddemu abantu bafudde tubalabye nga birimu isi ebigambo mu Bayibuli bagamba nti mu kitabo kya Yakobo nti ekigambo kiringa akati k'ekibiriiti katono nnyo naye kasobola okuwukya ekibira ne kakimalawo. Nga bwe tuli wano ffenna tuli eri aliwo abatutunuulira abutuyita fans abagoberezi. Principal kyogedde alagidde agambye nti tokyaddamu kulagira kulala. This boy is going to confront security. Oba ng'akuba mayinja oba ng'akuba emiteeyimu nga babadde babikola. And at the end of the day security is empowered and armed by parliament okulaba first of all they secure themselves wadde wabyakwerinda nabateekusobola nga bali balamu. Ekyokubiri bayamba basecuringa bannayuganda balala. Ekyokusatu bamaking sure ntono mukulu ng'engeri bamaze kumudetecting they either arrest you or disable you. That's total anarchy. That's total anarchy. So nolwekyo nze kimala nja kudda Mwami Bijira. Thank you. Mwami Bijira, thank you. Yes, what do you make of all this? Bino byonna ebigenda mu maaso, the counter accusations, police eyogeno, NUP eyogera kino. What do you see here? You see, mu opposition politics ekintu kyensinga okumanya ate abalala kye batamanyi is to analyze General Museveni. Bw'oba ogenda naye mu lutalo oteekwa okumanya entandikwa ye eriwa biki byajja nabyo. Kati yajja yenna ajja na gavumenti era ajjawo oluseero era waaba ajja mu campaign tajja nga azze kuzanya democracy ajja nga yeetegese nga agenza okwabika ne Joseph Kony ebikozesebwa byonna abireeta. Kati mu kubireeta bw'omwanalizinga ku eyo level nti bw'atyo bw'azanya bw'atyo bw'azitowa bw'atyo bwe yeeteekateeka tolina bw'obimuggyako kakati gwe oyagala okumupenetratinga olina kunyiga mapeesa ki omuprovokinge okole statement ezimuggyako amangu waya tuli bayeekera. Bw'ogikola statement eyo oba oyagala kugijjamu ki weetegese ekimala okugidefendinga oba okyamukidde ku raale
n'okuba provocative statement. Omanye eddanga kyali muvubuka nagenda nenkyamukira ku Raale twali Masaka 2014 nengenda ngamba abantu twali tuli mu tunoonya birowoozo bya compact biki reforms ndowooza 2015 nemagamba ndeesa obubaka wa General Sejjusa yali mu exile mu kiseera ekyo naye naye aŋambye nti buli musirikale ali wano nga tali muleeya nga tali mu uniform abali mu uniform tetubakwatako bati buli muntu ayaze munne buli muntu akube munne saaki oba oli wano ng'oyina emmundu toli mu uniform okimye eki nentabula Raale. Statement nakola ya kisaazi ya kivubuka naye byakivaamu kubanga saaki yatambula nembaga nobaga kuba ku Raale kwaliko gye n'omuntu nembagamba gye n'omuntu waali wano gye mugwako nga oli agiina tali mu uniform mugikasuka eno gye n'omuntu waali gye n'omuntu ye n'ayuza ye yayuza n'agamba sira muntu gye njitwala omuvuga ndeetedde ebizibu nagenda okulaba Kirida amadaala nenga yali yaladizibwa Masaka mu kiseera ekyo ngenda okulaba Raale sigiyiye Raale nenjiyuwa nange kennyini okuvaawo nabulira mu bawagizi olw'okuba nali nga amawulire tegampa attention y'amaanyi nengezaako okubomba nembomba naye wano statement esobola okuvaamu ebintu bingi kati ku level y'Oweekitiibwa Kyagulanyi kwazannyira nze bwembanze nina statement zenkola nga maze zimba capacity bwemba sinazimba capacity y'ekyo ekyo nkisirikira neneyongera okwetereeza. Ekirala njala okuwa reference ya 2016 nali ne General Sejjusa tugenda tupanga ekibayitawo walk to work power 10 ya FDC kakati ife twali tukipangidde naggulu eyo nga tukiyita resistance committee netugamba dokita nti gwekola ebyobufuzi byo waggulu Dokita Besigye naife katupange wansi abantu 10 abatandika kubanga omusajja agenda kubba tiwali atakimanyi ntiye kati budget yo yasende meka bilioni 3 nti kwatako 2 zizimbe kino kakati meeting yaliwa this is a classified information naye olwokuba ebiseeko obudde bungi nzikirizibwa ogidisclassifying tuteeseza eri wa Dr. Besigye ewuwe Kasangati tugenda okuvaayo okuvuga okutuuka enaggulo wa Jeno nga military etuuse nga jjajja yategedde dda nti waliwo ebyogeddwa ebitamuleka ku ntebe nengamba yii bannange mu mitingi nze abadde kadoogo naye ndishuwa siina gwe naakubidde ku ssimu tubadde ne Jeno Mulamba ne Kano Munewe bazirunda tubadde ne Ingrid tulinawe tubadde n'omugenzi tubadde n'omugenzi Meja Kazola naye yagikuba bannange ani ategeezeza jja muteesebene nkugambye tugenda otuuka enaggulu nga bamwagala Makindye era bamunywa ne bamutwala teyalonda ebisigadde yabirabira ku TV kakati intelligence ya jjajja ekyamazima and it was accurate because try to planning for sure try to planning era tulina gye twagezesaako ne tulaba nga kikola if you have 10 people at a certain point ng'ogwawe gwakutandika they can start abalala ne bajoining naye kyemaliriza nekyoŋŋamba nti ku level ya Kyagulanyi kyemumanyiiko nti alina statement zaakola aleetere ba radicals bonna okubajjamu era zino bwe nali nkyabeera ku NUP nga tosobola kuleeta ene radical idea neekola toddamu kuyingira meeting njagala kutegeeza Mwami Kyagulanyi nga ayagala bakwata abamu ku bawagizi be kyenjagala okutegeeza nze nkubuulira okuva ku nze ya mwana authority mu NUP nali ntula mu meeting eziva waggulu awasemba paka ezisembayo
ene radical idea gy'oleeta nga system ekukuba n'ekufulumya era abaana bonna abaali radical baafuluma okiwulidde si baana bokka ku ground n'abakulembeze abali strategic abali balina radicalism eyo bonna baafuluma including General Bigirwa Moses kakati ebyo mulabanga byayogera tabitegeeza just ategeeza bajja babapiikingi babatwale kyendabamu. Well, Mwami Mukako, eno witch hunt oba ddala abakwata abaana bano balina ensonga omuntu omu yafudde Iganga, which was very unfortunate, but do you think waliwo political witch hunt ekolebwa police eri NUP? Haven't you learned anything from this show? What do you mean? Ekirungi watuyise bangi ate okusinziira ku bwoyise bangi ba authority mu angles gye bava toyina kinene kyoyizewa. You see, lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo Mwami Mukako, already waliwo ebifaananyi, waliwo obutambi obulaga abali ng'abawagizi ba NRM nga bakola ebintu ebyefaananyirizaako ne bano bye bakola, but they are not arrested. Tulabye processions ezikolebwa isinjiro the other day twalaba procession ekolebwa, but those people were not arrested. Let me give you information. Let me kanko information. Waliwo Mukulu Museveni ng'agenda kuzaayo forms of nomination mu primaries zaabwe. Yeah. Gang eyali emuwerekedde mu kuddayo yanyaga ekibuga. Neganga yeekabuli tenakwatibwa etta abantu nekwatibwa netwalibwa mu kooti. Mbadde nfuna information Mwami Romushana. You need to say that again. Ogimazi. You see, wamwino waliwo yabuukidde olina okwegendereza nnyo bw'oba ng'olina actors nga bali ku main street y'ekibuga kubakwata kyobalaba tebaba bakwata ku lunaku olwo bayinza okukuleeta mu trap machine gun ne zivuga because you can't tell oli waatukira okufuna t-shirt eya NRM najja ku rale ya Mukulu Museveni naye ng'abadde abaza okukola effujjo mu kibuga ate nga intelligence temuyinaako kulu avaamu ekirala so police tomalaga mulumba omulumba obubi n'akuviiramu ekirala. najjayo wakadaala. Genda ku nsonga Mwami Kongo, ekisooka njagala nyambeko eggwanga lino ti ebintu ebimu tebyetaaga ku encyclopedia okubitegeera. Walooka kwayagala okuyiga is a huge lesson theatre okutegeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Nze Mwami Kunga, I've never witnessed tolabangako ndikatuwa myaka 59 mbadde mupatikanyi wa byabufuzi buli omu wano bano bonna naawe byomanyi naye si witnessingangako such unprecedented syndicated collusion. Bigambo njagala okweyambisa collusion mu kututwala mu calculated violence for whatever reasons. Siji witnessing angako bitwogedde wano kamuvunule Oluganda lumulemye ekobani. Yes. Wakati waba Kyagulanyi abali mu campaign n'aba security twogedde ani naye nze kanvunule n'abali mu security nga naye kye batutwalamu batutwala mu kutemulagana kutemula okugenda kubeerawo. tolaba nkukobane. I've never witnessed it. Never witnessed it. Oba okijje kuva Kawempe ewa Nalukoola oba okyongeddeyo emabega
I've never witnessed this. Kikyoyite kobani mwami Mukago. Nti oli responsible leader abadde munnamawulire okumala ebbanga mu major media house nga neya gavumenti mweri agibaddeko nti asobola okuyimira waliaga nti mwe mwenna ba RDC n'abakiika kasita tukwata obuyinza nga 15 eyabalula esiridde. Deliberate radicalization of the other side and this side. Twali bato nga ba Young Democrats. Twakolanga ensobi tetwatuuka ku kino ate era ng'osobola otusaasira abamu bakyali ku ssomero naye eno leader w'opposition mu parliament nga yayogera ekyo kakati bamwine amalirize ng'akoze eki bamwine wuuno wano bamugambye nti kasa tukwata obuyinza oli mufu. You are basically radicalizing him agamba nti fana okuwona oba kitegedde kyendegeeza. And the one making that statement yali ku pinnacle opposition in parliament, spokesperson of the second biggest party, evuganya okutwala obuyinza. Just imagine that. Nakubuulidde wano tinga bakwatidde abantu 4 era ng'oboogera nti balikuta abantu baffe 4 naye nga you are relaxed audience nze ndowooza nti bwebampa nesimbawo kuba president you remember bakuwadde audience ya ggwanga lyonna ya nsi yonna. How do you fail to raise that as the first issue? How do you fail to raise that? Olemerera otya okwogamba abantu baffe 14 list yiino gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi kuba babadde ba campaigners they are your commanders. Owulidde wano olyaga nti kakati ani asinze okukola ekyeddalu kino kakati tulimu ani asinze nkulu wuuno member wa parliament n'abakulu babano ye ali ku kimu ani yasinze okukola kino ani ekyeddalu ani yasinze okukola kino lwaki bo bali bakola nabona bakola eyo nvuddeyo olwaleero tuli wano we tuli we are going to use the so-called biometric kits mu kulonda. Ffe baatugamba bannaffe abali mu gavumenti nabano ebyo bya reforms bizibu naye ate oli akugamba kale ne bwona ofuna 9 mu 5 tebagenda kukola ki kukulangirira naye ekyo nga kyali awo oyinza okubuuza mukulu Sewungu wuuno wano n'abo mukulu bamwine mumbulyeko mwani yalondeddeko ku biometric kit oba ebibiina byammwe byebisinga obunene oba bya witnessinzeeko a simulation gye twabadde mu census walinda ekiro omwami Kkungu nali naawe wano n'olinda ekiro tebakubala n'olinda olwokubiri tebakubala paka olw'ekkumi nga tebakubaze n'ebyava erisi emotive process. An election is an emotive process. Kakati oli agamba protest vote kalonde kakume ate noono bali oli ali mu ghetto youth ono ali mu ghetto structure bali oli ali recruiting kwa yalina monopoly of violence ali recruiting bonna basobbi baani agamba abo bategese mubalaba bategese bwe bana obwuma bunagaana okubala tugenda kumalira wafa abasigadde nkoyanza njagala talking violence nga sinda ku Honorable Sewungu njagala otunulira akatambi kano ku screen olave engeri Abamerika gye bakwasaganyamu oba gye balwanyisaamu impunity ne violence. I need just a comment okuva gy'oli nga sinaba kuda Honorable Sewungu so katunulira akatambi kano. And put you in jail. If you try to mob rule, if you resist lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway,
in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at because we will kill you graveyard dead. Well, katuzanya katambi kano abantu basobola okubeera nga bakalaba sokolabe. Lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at because we will kill you graveyard dead. We're not going to play. Okay. Kyasimanyi oba akatambya kuwakalabire before okubanga eddoboozi lyange terivuddeyo bulungi libadde li breakinga simebawone busongo naye wakalabye ntuvuunulire sebo Charles. Okay. Njagala ogende ku nsonga. Oli agamba bw'owandulira omuserikale amalusu basooka kutwala mu ddwaliro ku ceekinga oli mulwadde ate n'ogenda mukomera. Bwe bagenda okukwata n'ogaana if you resist lawful orders komera. That is in the US. Bw'oyimirira mu maaso ga mmoloka n'ogigaana kati ngene ya poliisi togigaanye okutambula agamba biishuwa tugenda kukulinnya tukuwalule ku luguudo. Then agamba bw'okuba omuserikale kikonde ebyokukuba ebyo ebikondekonde ebyo bisha tugenda kukuba ogende mu ddwaliro aye tugenda n'okuteekako embwa zikulye balina embwa za poliisi. Naye bw'okolera ensobi n'ojjayo emmundu n'ogeraga mu muserikale we shall inform your family. Tujja kugamba family yo wawe twakuziise omulambo guli because you will be dead and silent like a grave. Nkuvunuulidde ssebo manyi muwaananyo mugaye nti ebigambo byange webale kitegereko katwali kakapeninga kalirira poliisi motoka nga bali bajja identify ya poliisi naye n'olaba nga bagiyimiriza erina gadgets bagikubye gadgets baziggyemu naye nga all sides are aware of what they are doing. Soka ndi musajja musomesa ate mmanyi ku mateeka ompa authority eyoyo yayogererawa America ina states za njawulo zina ebizifuga bya njawulo bitunnyonnyole ekyo nakyo kimu ekyokubiri ayogera ngaani bwayogereramu naye nze kanzire ku nsonga yange kugambye mpa authority naye nze kanzire ku nsonga yange tuleme kulimba abantu. Violence mu elections tetandise na Kyagulanyi. Azizi Kasujja yaliko returning officer kulabula mu mkagodo mulabula ki amulabudde kyembadde mulabula alese ebigambo election reforms mu parliament mu kibiina mwali agamba nti baziina takigenda mwaja kutomera kubanga mbaddeyo manyi kibaita election reforms ne feria yazo ne yayagala zeta fuzamule manchi manyi ekyo nkimanyi bwaba ya debate mbolo nakulwange naye twetwale. Ekyokubiri temuleeta government election reforms zibadde mwanya violence erimu byonna baagala okwonoona ekibiina kya Nuupu tiziri ku Kyagulanyi. Azizi Kasujja nga Chairman Electoral Commission batomerako abantu n'ekireka n'agamba ngenda kuyimiriza akalulu
bw'oba tokyabo violence ngenda kuva mu kalulu kasooke kayimirire and the government had to react nekyusa behavior. Ekyokubiri omuntu okwogera n'agamba nti tujja kufuna natumwini si kipya. Semwogerere nono twali mu DP nange twawandikako ne black book gy'abantu bonna bakoze ebikolobero yali yakubeebaza bebakoze nga tukutte gavumenti oba bavunaani. Njagala munziremu twakolako black book nga DP ne tuwandika buli omu akoze eki ebikolobero. Kwali kubeebaza nga tuwangudde obuyinza oba bavunaana. Naye nze kyesikkaanya nakyo kwe kwagala okwonoona ekibiina tikyagolanye olaba balinako connived violence between the government and the state. Kati gwowaana state byekola gweyagala buyinza nabwe bwonoonya naye gwe obunoonyeza mubaka bwa palamenti bwokka tetulina pulezidenti anoonya obuyinza bamulemeza okutambula bamukuba emiggo tiyagaasa anyooka ogandi gavumenti ekolagana ne state okusiba abantu. Iyunga gweyogerere ku TV ya NBS eno mulabwa bangi. How about ebigambo byogerwa nga munoonya akalulu kano because nakyo kifeaturinze nnyo ku show eno ebigambo ebikaawo ebigambo ebitunulirwa nga ebikuma omuliro mu bantu. I don't know whether biwuliddeko batonna babiwuliddeko. For example ekigambo ky'obuyeekera mwami Amina akyogeddeko wano nja kusaba producer wange because I know you ng'omuntu ali objective. I'm objective. Now Not today. Now njagala obeeko nekyoŋŋamba ku bigambo bino. Just listen. Muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike n'olwaleero bwe muba muddayo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikire okukola mission ez'ekiyeekera. Wali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike n'olwaleero bwe muba muddayo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikire okukola mission ez'ekiyeekera. Nze nkubuuziza gwe kikyo kyamulagamba nange nsobola okuyeekera gwe gwe kungu nange nkuyeekera era bwongamba tutandise okunningiriza nja kuyeekera. Obuyeekera kitegeeza oli muyeekera kiddemu oli munnamawulire no kyogere kitegeeza mundu agambye muddeyo ng'abayeekera era kituufu tuddeyo tukole ng'abayeekera tuyite wansi. Obuyeekera ekigambo obuyeekera genda osoma oluganda olumaleyo tebutegeeza kukwata mu mundu tugenda kuyeekera omuntu ono abaana ne mumasomo twakyogera nga tukyogera agambye mugende wansi. You have to rebel nakyo kituufu. Tunoonya kalulu kuwangu kati kankubuuze lw'omushana tuli mu kibiina tunoonya kalulu twagenda mu opposition oba tuli mu nuupu kutunda mukene tusuubula mukene. So national platform eri kusuubula mukene. Rather Honorable Sewonga bw'olaba state nga respondinga ne force nga gyekozesa oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo nga bino bayida emuyinza n'okubeera nga kyemutegeeza kirala but bw'oyogera kino state ne respondinga n'amaanyi geekozesa nga emaze okuwulira bibeera nkyamu. Naye kankubuuze yakyogera ddi era state yatandise ddi okukwata kimatalinga gwokyogedde gwe modulator ogambye nti bwe mumala okwogera kino yakyogera ddi otandika okukuba. But the when here doesn't matter. No, it does. What matters here bye bigambo ebyogeddwa and nga senior member mu NUP my question to you is do you find it okay? That's why nkubuuziza oli muyeekera. Nsobola. Are you? You can, yes, but are you? Nsobola kubanga ebigambo birina literal meaning okitegeera linda wagambye obuyeekera katogenda kuyeekera yagambye gwe katogenda kukola ki tubere mu program nga tutegeeza kigambo obuyeekera abadde awa orders gwe katogenda kukola ki nga kamanda no nadda tolina kyogamba kubanga ono agambye nti nupu ekonayivinga kati gwe kyongamba Museveni agenda kuwa nupu emundu zimuyekere. Thank you, sir. Thank you. Mami Romshan. Kakati, let me tell you. Obanzi jewe nsimbi nkuwe lumwakadde kana tulabako barometer akasame mekiriza tuwumulemu katono tujje tutandikira otova. So omwana w'okugaali yange yennyini olw'okuba yagambye nti kano akalulu kakola ki akalulu ka municipality kagwana Bigirwa Moses bamukubiddewo mulese mu ddwaliro
nkola gwa kusasula biiru zaki z'amalwaliro poliisi IGP ali Kampala simanyi oba basubordinates be temufiidinga amawulire gano n'olw'ensonga eyo bwe tuba twogere ku kifaananyi ekinene ekya kampeyini eno engeri gyetambulamu nga ffe kandidate w'NRM nga tuttira abantu babiri abalala bali ku bisago ekikonaku abakolako obulumbaganyi bali mu ovolo za NRM era nga bo bagamba ffe tuli ba ghetto youth tuli bajjajja ate bwe tunaaba tukwatiddwa kandidate waffe ajja tujjayo that is flag bearer w'NRM amawulire teganaba getting interested ku capturinga a story module ezirimu emirambo ebiri so tulowooza oga nti candidate wa NRM yatta nga omusango gwo tegumusingisibwanga maybe kigambibwa nti yakikola naye oyogera n'obukakafu kooti eringa yakisalawo anti kakati tusinziira ku bakikoze poliisi ate eri beetakwata nakukwata bali mu ovolo z'NRM bambadde t-shirt za opponent flag bearer w'NRM bakoze ekikolobero basigala bakunumba n'okunumba ku street mbubo bakasaba therefore bali above the law and we have buried 2 young boys in the circumstances n'olw'ensonga eyo bwe tuba twogera ku kifaananyi ekinene ekya campaign kati nze ave Kamuli mba njogerera mu nnaku ey'amaanyi okulaba nga NBS TV esinga amaanyi mu ggwanga tenaba kuleeta kamera zaayo Kamuli ku interrogatinga matters ezifaanana bwe ziti era sinawulira mu kitundu kirala kyonna wali violence to that level and olw'okubanga programu eno erabwa abantu bonna so bwana IGP bwana Byakagaba ne tiimu yo saamuyingire mu nsonga z'ekamuli otherwise naffe tugamba nti katuddize kubanga candidate w'NRM azannya akakodyo okuprovokinga kampu y'abigirwa tukole retaliation tufune fight akole amawulire akole ki to the extent nti yalumba n'ebifaananyi ebiri ku ofiisi yange n'abiyuzaayuzaamu n'abirekaawo okiwulidde so ekifaananyi kinene ekya campaign awalala wonna amawulire galaga nti tewatambula bubi naye Kamuli watambula bubi kubanga campaign oba wakagiziikamu abantu babiri kiba kitegeeza nti waliwo obuzibu obukola ki obugenze mu maaso eyo nga nvuddeyo ku presidential level police ne state security organizations endala babadde bagezezaako okuzannya a clean game okutandika eri gye twava kati bwe tugenda nga tulinyisa politics agenda ku climax campaign zigenda ku climax bateekamu giya yaabwe ogenda okulaba nga balina destructive actions ze bateekinga ogenda okulaba nga balina actions ze bakola nga ziri provocative aba security ng'oliwo ekintu kyola nolaba wa 99 najja nanookinga owa bodaboda mu bugenderevu nolabira ddala nga is not a trained police officer for sure owa paper spray nasprayinga nze paper spray yanzitira amaaso oyo wa close range oyo yanzitira amaaso nakati tegakolanga ki tegaddangamu kutereranga bwe gaali so mulimu ebikolwa ebyo ebize bikolebwa abo ebyokwerinda ate nga bo baagala kulinyisa momentum y'akalulu buli we kalinnya baba bakolera mu operation tukwaniza mwami Mukaako olunaku olwaleero tuwe ekifaananyi ekigazi ku campaigns nga tunabagenda ku specific cases and the issues campaign oziraba otya zitambula zitya ez'obwa president n'avaka mbalamusiza banange abatulaba ate nkwebaza ssebo mukulu ne NBS sorry ekifaananyi ekigazi ekya campaign okusooka waliwo ebyewuunyisa bingi byetutandibadde nga byetulimu olwaleero naye ebyewuunyisa nga bigenda mu maaso era ekifaananyi nga tukitunudde nga tetumanyi wa gye tumalira
wabaddewo n'embeera eringa ya kalembereza akakiguumaaza kati ketulabika nti ako nako kakoze eki kaweddewo olw'ebyo ebibaddewo mu nnaku zino naye nga ku ba presidential candidates waliwo bwetwandirowooza nti kati buli muntu alwana kulaba nti aconvincinga oyo undecided voter waliwo buli bamu bye bazanya byewewunya oba ddala tuli mu kalulu akakasa mmeeme oba nedda twala oli ava gyavudde n'akugamba nti bannanga abantu nga campaign bwe kugamba abantu baffe babasibye baweranga bina n'omusobyo naye nga presidential candidate afuna audience gyakoze okuva mu maanyi g'abamuwagira naye nga tasobola nakuboogerako wadde obalistinga 400 people it's not an ordinary number. Nti bali mu makomera ate mukama waabwe mu kibiina asigadde akyatambula alina kirinomo yandibadde abivaako kungu ng'olina ejje ery'abalwanyi abakulembedde abalwanyi nga bataliyoni namba bajje eri under arrest oba bagiwambye omulaba agikoze eki agiwambye and you are not so sure na we bali you just come normally ng'olina audience so bwakyogerako nekikyusa ki in this case because I've also no, heard I also want to know from you. Yes, because I've also heard if you were the commander if you were the commander you just stay normal singa kati gwe olwaliro nga bwoli onyumidde mu suuti naye obadde oyambuka wali okugulu ne bakutemako and you just come on the seat gwe ekyo tekikwewunyisa n'ofuna debate nga yagwanga eri ku major TV and you don't want to talk about it kineewunyisa ekyokubiri tuli mukasa mmemme oli ne bwana afuna 95 teri kulangirira then what are we doing here omulala bamuwadde debate basatu balamba babawadde debate yagwanga to showcase ate bagamba n'okugamba tebalina na budde they are too busy ali mu buyinza ayagala kuddayo he's not interested in bya debate basatu balamba tebali interested tebali they are not ate tebalaga nti bajja kubeerako interested at all bino byewunyisa at this mu bendi eno gye tulimu eyakalulu byewunyisa ate oba oli awo abalala ne bajja mu debate ng'ogyeko okweyanjula nzinze lw'omushana ndi bwenti TV ekuwadde omukisa yakubuulidde ne topic ze mugenda okwogerako ekuwadde question theme you don't want to talk about the theme ebibuuzo kimu bibiri bisatu you don't want to talk about it noyogera bibyo ne bagamba kakati sebo yogera ku digital solutions zoonowa abantu natandikanagamenya omanyi katonda yawa enseene ennyanja yagiwa ettaka erigimu what is this tuli kukinga eggwanga ekyo nekinewuza naye nakasembayo otuuka otya okubeera nga oze oyagala buyinza oyagala kwambala ngule ey'obuwanguzi n'ofuna audience n'olumba atalina mu race nga gwe ye topic gyogenzeeko ate oyagala buyinza ate abulina toyagala mulumba naye ate olumba n'atali mu kisaawe ebyo bineewunyisizza mwana wa kitange mwamba minis ekibuuzo kyekimu tuwe engeri gy'olabamu kakuyege ono nga bw'atambula in general terms naye kirungi NBS egezezaako okuyamba abannayuganda ng'egoberera abakandidates ab'enjawulo kati ekyo emabega of course tibyaliwo ebiti organization media tiyali bweti
So as far as I'm concerned, omulonzi wa Uganda katateekwa kuba nga arwana n'okunoonya bubaka ki abeesimbyewo boogera. Kubanga omuntu najja ku Lwale, I can mention President Museveni atuuka ku Lwale, obudde bwe bwonna abumalira ku manifesto nga bwe yawandiikibwa. Era n'alaga gavumenti ki kyesobodde kukola, kiki kyetasobodde kukola, na lwaki tekisobodde, na kyegenda kukola mu kisanja ekijja. Era n'asinziira ku ekyo n'asaba kalulu. Ate tasaba kakeeka, akasaba ka NRM party president and all flag bearers, kubanga bino bagenda kukola. Now bw'omugeraganya ne ba candidates abalala, nnyinza obutamenya amanya g'abantu, naye mbakuwa omuzindaalo gukwogerera n'ensi yonna biki by'osobola kukola. Obudde bwonna n'obumala ng'oyogera ku banno oba ku bantu abalala, naye nga tolina na kimu ky'olaze nti singa mumpa obuyinza kino kingenda kukola mu kukyusa ebyobulamu, ku byenjigiriza, ebyennyingiza y'amaka n'eggwanga, ebyokwerinda, obutale bw'ebintu ebitulumya ng'eggwanga. You finish one Lwale to the second Lwale nga tolina kyoki, naye n'ofuna obudde kwogera ku gundi, kwogera ku baawe. And Adam Sirimulanzi okululu nga 15 ng'ewedde, abantu bayinza n'okulwala pressure. Kubanga waliwo endowooza wano mu Uganda nti abalonzi mu luzungu bakiyita they are taken for gullible, they are gullible. Batwala buli kimu ekijja. Wali perception y'abaana byobufuzi erowooza nti abalonzi tebamanyi kwefumiitiriza. Towulira biboogera ku rallies ezo, anti kugambye boogera ku balala bokka, at least tufunye omukisa okugoberera bacandidates ab'enjawulo na biki bibagamba abantu, and I've had them raise ensonga ez'enjawulo mu bitundu gye bayita. Kale kambuuze, Mwami Kyagulanyi ebyokwerinda bya Uganda byogerako ki? Mwami Kyagulanyi ng'afunye obuyinza ebyokwerinda kwa Uganda byogerako ki? Wasoma manifesto ye? Nze No, because there's a manifesto. Waliwo manifesto. The other day batuwa priority areas 11 wazisoma zozimanyi? Nze nkubuuzizza. First of all, manifesto yafuluma nga bamaze regions 3. Simanyi banaddayo okuddamu kubuulira abo nti manifesto yafuluma. But that's okay. Naye kinkubuuza, rallies nga bw'oziraba nga NBS bwezireeta, ebyokwerinda bya Uganda byogerako ki? Wagenze wonna. Okay. Honorable Sewungu ali wano wa NGP. Honorable Sewungu, tukwaniriza sebo. Ate ebyobutale bwa Uganda, Uganda byefuluma. Honorable Sewungu mbaka wa Kalungu West, nga mu kibiina kya NUP. Tukwaniriza, tugende buterevu ku bye tulaba mu campaigns kati. In fact, njagala okutandika ntuwa kifaananyi kinene mu ddakiika 2 ngende w'olumushana tugende ku nsonga ze. So neanza mukulu Adam Mukungu, wewe kumpa mukisa nange kukyalako wano oluvannyuma lw'ebbanga ddene, namuseku pano nga bweri yonna, ate namusabe Kalungu gye nva nsonyiwa sitera ntera kubanga nze nsookawo naye invitation bagimpadde late ko naye better late than never. Ekyokubiri namusebe mbadde nabo Mulaale, mbadde Kabisa, Mpuku ne mu town council y'e Kalungu
nze binja bikola ku end naye nsanze omukulu abuuza ebibuuzo kakati gwe obanga tokwata oyinza okukwatira ku TV. No, but about the clear honorable. No. By the way, kankubuulire oba okwata gavumenti ng'ogenda kutereeza eggwanga seetagana kugera byakweri nati byentandikirako kubanga ono kyakozesa okugamba nti afuze ebbanga ddene era abagamba bannange bwe mujja tuddayo mu bye twalimu mu 8 ye Scarecrow gy'alina era tebakulimbanga nti amagye agagoberera Kyagulanyi agabaddeyo ekyajubira gye twabadde pickup nezetomeranga nnyanga z'amagye tebazitwaleyo kutiisatiisa baliyo tikakati tuzze bwe muddamu kange emmundu tuziyina ensi eri peaceful ng'efunye acceptance. Museveni era atambuddeko ng'ali mu cross country nga talina security era ayezako amekomanda Mugisha Muntu ng'abeera yekka nga talina naye kati omanyi nti mwami Museveni abanga ali mu Kumakemberenge ng'ayogera mu bantu akalawuli kabeeramu ng'ali mu bantu ng'atya naye nga baatya abawagizi be oba kitegeera kati bw'oba oyogera security eggwanga osooka tiba manifesto kyegenda okukola abantu kasita bakukkiriza ku bukulembeze bw'eggwanga ne security yesetinga yokka kubanga noonagamba nti mutuuzayo mu ntalo ezaaliwo kubanga bw'ojjako mwami Museveni otalo lukola ki lukomawo naye n'ekyensembyayo interest za nuupu si zoono bamwine mukozi wa gavumenti ataasa kimwa musaala gwaki gwa gavumenti olimu nemu okumuddamu obulungi yes nkubuulira hati kigamba bw'omanga mpa manifesto yange manifesto no nanti kekigamba gw'ombuuza security nze ntunuulira mbeera z'abantu nkugambye nti omusirikale alwanisa ali ne Museveni ali ne bano balese okukuuma Kyagulanyi owuli Adamu abajaasi abaline abaza okukuuma abakangakanga abantu asitudde emmundu ya $5,000 oba ntegeera emmundu eyo asitudde emmundu egula $5,000 ngimanye emmundu okitegeera naye $5,000 bwezimultiplyingamu rate ya Uganda ya $1 eri mu $2,200,000 mu 5 ate omusirikale agisitudde afuna omusaala gwa $5,000 ayagala kumanya kikimwongera ku security kyenkinyonyola kugambye once people accept you abantu bakukkiriza nti gwe president ne security yekola oba ntegerekeka yes just your general take ku election ku campaigns nga bweziri nja kudatafayo yes mukulu ku Katonda wamanyi Katonda wakisa nzikiriza mpisewo katono tuyina silent killer tuyina obutemu obuli very quiet naye nga bw'amaanyi bwe butemu bwa boda efuuse lwekeresi nnyo eneeyisa gye beeyisa tufiirwa abantu every day abali injadi abali mu bitanda abali kimbeera mbi ina neiba yakafiirwa maama we boda yamusse eggulo kakati ono akalulu kaana lukoola by election ikawembe yes koti yakasazaamu actually ali mu parliament lwakuba yajulira but yo koti yakola ki yakasazaamu why because nalukola teyagoberera regulations teyagoberera mateeka yakola campaign ku lunaku lw'okulonda just that oba yafuna 9% oba yafuna 9% naye olwokuba nti teyagoberera teeka eryo nakola campaign ku lunaku lw'okulonda akalulu bakasazaawo. So in other words okugoberera amateeka g'ebyokulonda amateeka ga electoral commission kiri as important as obululu bw'abaze. Kakati bwebetaddewo amateeka ani alina okugateekesa mu nkola. Actually the word is to enforce. Tebakwegayirira goberera amateeka bakukaka okugoberera amateeka kati byolaba nti poliisi ekaka alina okugoberera amateeka and akyasinzeeyo okutagoberera amateeka poliisi gwekaka is Kyagulanyi more especially ku issue ya processions bw'oba ogenda ku addressinga rally mu kitundu x kuwaakyo otambula n'enkuyanja y'abantu boze eno nga bwogamba badde ku rallies why do you have to do mobile rallies
nemugala enguudo bodabodas kino so you actually bwogamba nti security abaserikale bangi ku Kyagulanyi maybe bayi reinforcing okumukuuma because you are not very sure nti n'amabodaboda agamugoberera bonna babe or they all mean good. Now waliwo isi gy'oleese so abadefying abaganya okugoberera amateeka si be bokka bamugoberera naye yekka aganye okugondera amateeka kyobola abana abamugoberera crowd zabeera nazo they are funded Funded by who? him they are funded ekyokubiri they are organized ekyokusatu ziri commanded zira ne command by the way bali mu structure yanga wala structure y'amagye section platoon company n'abalabyeko waliwo Sampeto station wana basanga bagenda okunywa amafuta they in those commands ne bakamanda n'ababakulira balina those designations kabatandise n'okukola zimuka wali tobalaba nga balina snipers biringa bintu bya kisiru batirinda kola beje gye biraga so abimanyi bwabanga tabimanyi nga tali behind them aba renouncing tasobola so it is him defying security nabo bayina they are defying security omulimu wa government omulimu gwa police is to enforce ate you know ko enforcinga why because katinanda na mafive na yakole kyekimu na yata kugala enguudo then asobola okufuna media jemufuna jemumuwa. Now the second larger issue is see because ora jaina it is very difficult on police unit eri ekitundu ekyo okukodoninga ground ne checkinga for bombs then ne ba checking abantu abayingira kurante tebayina bisi tebayina miso tebayina oli awo ne bombs because anything can happen ojukire cyali irugogo and there was an explosion kakati ezo crowd zirabe olina ayingiramu ne bomb mwe abajja okusooka ate ku blaming police kulwaki tewakuumye bano olaba bafudde abantu bafudde 12 ne candidate naye afiiriddemu MPs abadde wana bafudde you will be the same people aba blaming police akati therefore mukulu Abbas yakagaba ebyokwebaka biveemu. He must enforce the regulations. Thank you. And the lastly, issue you are yogerako yokutomera border. It is called curtailment. You curtail. Olibo banga olaba ayina border avuga naye nga tumwitegereza bulungi omukonako ate no mufuira ne paper spray yeah ekikatolaga bakubeshasi. No, those are tools zo you know kozesa katolaga bakobe batuni. Because ekibuuzo kibadde kibuzibwa nti akatambi ke tulaba katambula emmotoka ya poliisi ng'etomera abasajja babadde ku boda babadde bakoze eki nkugambye gwe bobanga yo boda togitegedde bulungi yukateiro nga bwogamba nti oli omukuba ebbega because bo bamanyi kati gwe tomanyi ono wa security engeri gye babadde babaza mmotoka ya poliisi engeri gye babaza candidate tobitegeera you can't tell because abadde batemula abantu wano mu kibuga ba boda isn't it so badde batambulira ku piki ngamba babadde batambulira gona abadde atambulira ku helicopter kati bwobanga boda wa security nga kamana togitegeera bulungi tokuba kyase ojeramu katono then no checking anola walanga are you okay fine but nebo tugenda nekyo kyennyini assuming nti baali bakyamuga police ina information eyo ogezaako kubatombera nakubafuuyira paper spray n'otambula n'ogenda kyengamba isi nze moloka yo ngitomera kumanya ani ali mu security ebikola sikutegeera bulungi naye ogikoona kati n'ovaayo n'oyomba kwaki otomedde moloka yange ne biyingiramu traffic aba traffic ne bajja ne bakuggyako amanyago nema ekungu naye ng'okumanya amanyago kivuddemu olabe akalwa akatamba akalala katambula olabe wa boda engeri gyabadde asa omupoliisi. Oh, you have not seen it? I've seen it. Yes. Kulwaki akotoyomba? Kulwaki toyomba owa boda aze owa piki whatever you call it amalewo omupoliisi amutomera amutte. Kabadde mbalala ku rally ya NRM. Well, Honorable Joseph So that was correct? No, it was not. Honorable Joseph Sewongo. Musongeddwamu olunwe ng'ekibiina. In fact, Mwami Abbas byakagaba Ssaabadduumizi wa poliisi bwebadde ayogera badde very specific
n'alondobayo ekibiina kya NUP nti mmwe mulidde empanga mu kujeemera guidelines ezaawo bakakiiko k'ebyokulonda okuliwa bwe mulina okusimbula nga mugenda okukuba rallies okola procession mu makubo wamu nawwa we mukuba rally nangeri gye mugikubamu then n'okulwanagana ne poliisi nga mugikukasukamu amayinja okusinziira ku poliisi kiviiriddeko abapoliisi okufuna ebisago n'okwonoona emmotoka zaabwe. Why have you become defiant kati ekisooka mu kugoberera guidelines zino? Ekisooka Mwami Abbas byakagaba musaba adde atunule ba inspector generals basikidde alabe engeri Ochola bwe yatambuzanga ensonga ze, naye Ochola ya poliisi ye mujaasi atunule wa Katumba Wamala eyamusookayo bwe yatambuzanga ensonga. Okay, kyoyagala Actually, special branch. kyoyagala kyonna naye nze kyemusaba kyekyo kubanga ndi omukuba muveeti netwogere ku byayogedda ebyendiko kubanga njala kusobola kudda mu lw'omushana olina obuzibu bunene nkugendako kubanga very much ate wano wagambye kasamimi sikeko omuntu obozza okuva analysis ya Rale olowooza lwaki Mwami Museveni lwe bamutwalira ku boda nga budde bugenda muggwako era nga tugenda kuwona ensonga eyo lwaki yalinnya boda akwata obudde omunominatinga kubanga yali ayise mu procession nga bajja bamuyimiriza awubire ku bantu. Ekyokubiri, poliisi etambula n'ekyagulanyi erina all sorts of cameras. Ono agambye aba boda tibalina banywa amafuta abamanyi. Ekintu kyansoose okukola byakagaba ng'omwogezi wa poliisi kwe kujjayo figures z'abantu beyakalabe kabalole abalabye embaale abalabye ejjinja bebano webamu bwe bajja batambula nani n'ekyagulanyi ontegeera kungu. Kati omuntu candidate yenna by the way okunoonya obululu n'okukampeininga is also merry making. Simanyi oba okimanyi ti abantu balina omuntu gwe bawagira bamulinda okujja. Nze yavudde Kalungu yayita Lukaya abanga ab'e Kalungu bamulinda e Lukaya tebagenda Masaka. Of course pichipichi ezimu zina omuwerekera naye gwe ng'agamba nti omanyi security ne investigations osobola okujjayo figures za boda nga bina ti buli walaga Kyagulanyi ze zigenda naye oba 100 gwe mbuuza tokiyina naye oyogera with excitement oyogeza nnyo excitement toyinza kwerimba nti abali ekapuchorwa ababadde mu Arua bebava e Kalungu. How do you fund them? Logically nga gwe yasoma ne sapule yosoma sana kiddemu osobola okuŋŋamba nti Kyagulanyi alina bodaboda ziva e Kalungu nezigenda e Karamoja because anagambye nti alina bwe banywera amafuta. So temutambula temukola process. No, abantu bakusangayo they wait for you. No, kyetulaba ku luguudo lw'e Masaka Mwami Kungu no, we need to listen to each other. Kyetulaba si mwe kusanga abantu nga babalindiridde mu kisaawe oba mu kifo mwe mulina okuba enkuŋŋaana. Kyetulaba mwe kutambula ne namungi w'omuntu mu makubo era ekyo poliisi nayo kyekugamba nti mutaataaganya traffic, mutaataaganya abantu abali mu ambulances abagenda mu malwaliro newalala. Ani asinga okusiba ambulance ku luguudo lwa Uganda? No, that's a different thing. No, Mwami Kungu nedda toga different. No, soko nziremu. Mwami Museveni ng'asala ogenda wali asata. Ekyokubiri ffe tuliba nsaba otune ku screen eyo kyenjagala nange kiikyo. So abantu obalaba baabo ekkubo lyonna lisaliddwako assuming waliwo ambulance etambula ejja eddusa omuntu mu ddwaliro awo egenda kuyitawa. No, ng'ate ekyo ky'obuuza kakati nnoze baali bansibyeko nga ngenda Masaka nga Mr. Museveni asala crossover kuva Entebbe ambulance wazimiza naye kyegamba ekyo this is the one off bano bagenda kugenda eri asinga okuleeta akacyankalano ye poliisi n'amagye because bawetsaidi gye batambulirako ekyo tulina bw'okigaana. Ekyokubiri Mwami Kungu njagala ombuulire gwe oyinza okuŋŋamba nti Kyagulanyi ali mu Kyaddondo ava wuwe mu constituency mwagenda okunoonya obululu oyinza omugaa tajja kuba n'abantu
manage them instead of beating people. Tosobola kuba abantu ng'akuba ente. Ekyo kyadibwa mu nsi yonna. Ekyo kyawutunira kyondaga procession zibaddewo mu campaign zonna kuno si bwe gusoose. Njagala ombuulire abo abantu batambula bagenda balina ekyagulanyi balina gwe babbye era emmotoka yabadde ku lw'Emasaka emmotoka tezatambula tezatambula yogera amazima but at the end of the day bw'okuba abantu obastopinga abantu abo balaba nabo balina nabo beefuga bwe buwagizi ye campaign ekiyiweesa emyezi esatu mwami kungu how about other road users abantu abalala abatali interested mu byabufuzi abali ku makubo jayo footage endala nga Mr. Museveni agenda gyalaga bati basiba mu motoka nga n'abantu tebaliiwo kijeeyo nakyo kyogere kiga oli munda mawulire the larger issue is there a regulation against it? Definitely it should be there. Is there a regulation you parliament made? Ekiweesa campaign emyezi esatu kubanga munoonya bululu. Okay, but discipline can be conducted. Naye processions tezikkirizibwa. It's a regulation that is in place. Ntabina kola processions zino. Why do you go ahead? No. So clearly that means that clearly means no, Honorable Sewungu, that's a different thing. Twogera ku procession zino. Bwe zibanga temuyina kuzikola ne muzikola, then you are acting outside regulations ezabaweebwa. Nedda. Which regulations? Kankubuuza. Gwe w'amawulire yagafuna atya? Nziraamu mwami. So is that okay according to you? It's not wrong because it's a day for my campaign. Era bwe nvaamu ntambula ne ngenda naye gwakuba abantu noba stopping. Nze nali esemba buli. Twayita mu kibuga abantu bennyini ne ttiimu yaffe eragira abantu badde ebbali naye nabageza kuba bakuba ekiri naye n'ekirala procession efaanamu ne security eyina emmotoka nga 8 ziri awo enguudo ze batwagamba okuyitamu ennyangwe engazi ze batugobyemu kati njagala nkubulire yero naife oluguudo lw'e Masaka okuva ku Werokaamu lwadde lwangu nnyo okutwala Kyagulanyi okusinga Luyisa Lolo oluvaawa Embarara kubanga lugazi Broadway lutwala emmotoka nga 8 naye gwe omusindise ayitira wafunda nawe wompadde oluddawo badde ombuuza mbulirawo tubulire ku attacks abawagizi bammwe okusinziira ku police ze mugikolako because those allegations nti abawagizi ba NUP mu bifo ebyenjawulo ekawempe ku kitebe kyammwe both Kawempe North ne Kawempe South ne Iganga mu abawagizi bamwe balumba police. What do you make of that? Madam, buli munnamawulire omuli okubakasukira amayinja logically kibuzo kyombuuza okkiriza nti waliwo munnabyabufuzi alumba police agikube osokikkiriza? Yes, because I've seen some video clips. Nsobola Honorable Sewungu walabye ku katambi ng'omusirikale wa police owa traffic ng'ayambadde ebyambalo bya traffic omukyala. I wish my producer would show us that video clip. Ng'omupoliisi omukyala wa traffic mu byambalo nga agezaako okukola emirimu gye ng'owa traffic, abantu ne bamulumba ne bamusindika emirundi ebiri. Police well identified in uniform. We need to show you that clip in a bit. But do you find that okay? Clip yom police olitene yabamaje abakuba abatalina kibakoze. I will. Yeah, police bwe gamba nti mugirumba era nti waliwo basajja baabwe abalina ebisago babakatambya ako oyo musirikale wa police. Okay? What traffic? Just look at that man pushing her. naye kungu leka kusaddiba ekyeno wansi kubanga kyenva nkubuuza oleese omupoliisi oyo kakati omulebolezi otya nti aliawo yewanuupu mumbuli omu ayamba kyambalo omulala ali mugundi ekyokubiri ekyo nakyo kisoboka indiscipline can be there in an individual is it the party eno yali rally yammwe ate era aleberako trafiki eno gita ya Museveni ebako poliisi ne trafiki no kijeyo naye jeyo nabiri ebikuba abalala nga mulale bakubatiya gas take and I think yamukoonako nange sikikiza kubanga nze kyemmanyi mu training omusirikale ng'ali mu uniform tebamukoonako ekyo kikubuulira
kikyamu naye tokugamba nti ebikyamu bivula ekintu ekirungi gwe jjayo clips zolina ezisinga n'ekyo oba okitegeera. Thank you. Well, Mwami Bamwine, wano wenjagala oyingiriremu. You have also been accused nga bali mu security okubeera nga mulina kyekubira mu kwatisa amateeka agafuga ebyokulonda omuli n'ekyo kye twogeddeko mu kusooka poliisi ng'etomera abantu abali ku byabwe ate netakoma kubatomera nga tebagirumbye nebakuba ne pepper spray. Mwami Adam, oluusi namwe mutukooya naye tukyagenda maaso nga tunyonyola. Mukulu Sseewungu ne banne buli mwaka gw'ebyensimbi bafulumya ssente z'ebitongole ebikuumaddembe intelligence services. Omulimu gwabyo gwa kulondoola Mukulu Sseewungu bwakeredde yalidde ki yayogedde naani bapulaninga ki. Intelligence is paid for that. Kasita wabeeramu obubonero butuyita early warning signals ntwagenda kubeerayo emirerembe kusinziira bapulaninga poliisi kyava nga eteeka bamusemateeka ba mukulu w'omushana okukola emirimu ena. 1, to protect life and property. 2, to provide law and order. 3, to detect and prevent. Ogusembayo is to cooperate with civilian authority and other security agencies for purposes of providing peace. Now, but that shouldn't be done selectively. Yes, I'm coming. Selectively, kansokema ensonga ekyo kyobuuziza kati kyo ebyolabyo ebikwekweto ebyolabyo byonna they are intelligence led operations. Ekyembi zikola ku kibiina kimu. Ekyembi bali omushana abakola ssemateeka tebakkiriza intelligence to be shared. Intelligence is not shared. Intelligence, actually even intelligence is not brought to court until it has been processed. It's evidence. It has been processed as evidence. So, tosobola kumanya oyo ogambye wa boda boda wakonya ave mu kubo yabadde planninga ki. Tosobola kumanya amayinja gana gabakuba go mayinja goka ngalimu obubonero n'obulaga nti already abantu batambula ne petrol n'obubiri ate omulabo omupoliisi obadde batomeddwe. But mulowoozako nti abantu abo balina omusaayi n'obulamu abo oyo mwana wa bodaboda avudde eri n'atomera omupoliisi abadde amuse in an operation. Now, muto wange Sseewungu has the audacity okujja ebyo nabyo n'abiwolereza. Now, I want to ask Ugandans a big question. Kino kiseera kya kalulu, kya kulonda kalulu. Abannayuganda mwagala ggwanga lifaanana litya? Because I thought campaign za kujja n'owebyolowooza kukolera eggwanga abantu basinziire awo bukulonda. But in a situation awoolina presidential candidate nga alangiridde nti kuva olwaleero tubayekera mutambule kiyeekera. Yes, era mukolere ebitendo byabayekera era nayo n'agamba nti kuva olwaleero tuwakyaliwo kudumira mukole njagala otunde screen eyo mwamba mwine nga bw'oyogera ebigambo laba omupoliisi ng'akuba omuntu ow'amagye rather ng'akuba omuntu ekyenkanidde awo. Do you also find it okay okusinziira ku TV wano and you defend that? What have I defended? But look at those people. Nakugambye, between me and you, do you know the intelligence of that person? Is there any justification okuba omuntu bw'otyo? Kati kankubuuze, singa balina intelligence ntagenda kubwatukira awo. Ntagenda kubwatukira awo. Nti agenda kubwatuka? Yes. So n'omukwata bw'otyo ng'agenda kubwatuka? Do you know kubwatuka ekitegeeza?
as long as you don't have intelligence on that person. Okay. Mr. Mamwine. On the spot. Two, nzija. Linda Kotin. Njagala. Yes. You address issue ya selective application ey'amateeka gano. Aba NUP, in fact nero ndabye mwami Joel Ssenyonyi mu parliament kaga nti amateeka mugakwatisa muyina kyekubiira bwekituuka ku NRM. For example actually tulabyeko processions mu bifo ebimu ku campaign za NRM. Tulabyeko, just look at that again. Bano bambadde t-shirt n'obukofiira ne kala ez'ekibiina kya NRM bali ku parade bakola drills nga bw'olaba banna abalala abambadde ebimyufu bwe bakola ekyo bayoola byozi. What does it say? Nga toyina permission ya minister. So kyawando badubuza bano kabuuze so bano balina permission ya minister. Kati mwami Adam ekibuuzo ky'obuuza kirungi